ekintu kyokka ekirina obuvunaanyizibwa okuggala ekitongole ky'omuntu ekiri fully registered eba kooti. Abantu abo mwasinziira ku bintu byammwe bimwali mujingajinga okwagala okunteeka wansi. Byonna mwabikola mu speed. Naye yessaawa yenna anayekiika mu kkubo lyange gwe gwamanyi. Nze nzira waka Uganda. Tiwabeerawo alimbalimba bino bye bateekawo bano bamafiya nalabye oli agamba simanya waliwo omuvubuka omugwe nalabyawo simanya waddira wano bagenda bayinza n'omukwata simanya ne batula emisawo simanya bayinza n'omukuba amasasi ne bamutania basesa. Someone is trying to call me. Mwateekako embeera simanya akoza atya simanya akoza atya naye nze nabagambye eddaka mmalirize holiday yange wano eno. Emyaka 2 gimmala mpumudde ekimala. Gino emyaka si gya kwebaka, gino emyaka gya kukola. Ate egyo eggwanga lyaffe tulina oddibeeramu, tugenda kulibeeramu nga tulyeyagaliramu. So omuntu yenna ali eyo simanya simanya akubise epande simanya labika aba abalimba labika simanya akola atya simanya biki kikambabuulire nze musajja akyasinze okweka enjeru kyekimpisa White. Nze sigaba njeru. Nze ndi musajja atasobola kulaga kituufu we kiri kubanga nkimanyi ekituufu kye kitasobola mu bwange. Nze nsobola n'okulya kasasiro nno for all years naye nga kyentuulidde nze akimanyi. Ekintu kye bayita sente nene si kyakupapira buli omu ti gundi sebo boyina okuba sides. Kakati yessaawa bino betubaddeko ti ate gundi tate tagenda kujja nti ate simanya ate wajjira wano sebo awo buli kyange kiri Uganda. Wano sajja kukola sina mulimu gwe nkolawo era bwe mmaliriza ebiseera ebisinga nga ngenda neeyagalamu nze mbeera wano nzekka nenebaka siyina. Badde mu kuwummula buwummuzi kati okuwummula nabikooye biwedde. Nateeka ensi eyo nga njongerako ettaffaali weeri nga nmanyi tuyina abaana naffe be tuzadde tuzaalidde awo ebijja byaffe buliwamu buli kimu kiri awo buli kyaffe kiri awo. Mind you nze serve Uganda as a fugitive ng'abantu babadde babijjeetika. Naita buyungi ku kisaawe nabeera ne banjwetekako emisango simanya akutta abaana simanya akoza atya simanya akoza atya nalipotingira omwaka mulamba. Polisi neeyita n'abaali banteekako bye banteekako nti jangu tusebo tukole bino ne biri abantu nga bali eri bali mu kunswaza buswaza mu mawulire which was okay. Ne kakati yessaawa Benenge sigenda kwebaka eno muzire mu bino bye tulimu katebe byawedde tewaba waddamu ebyo byagundi ebyo simanya bikibi musimanya oyo yagwa ayo takyasobola kudda kati nno nagwa ku vono. Tewaba abalimbalimba na kubagamba nzijaawo awo. Mwabogera byonna bye mwogera wano nze saagala kumanya kubanga ne bwe nali nzijja mu Uganda nga nkola ebintu byange tewali gwe nabuulira nti oba kikingenda kukola bwenti ne bwenti naye lwaki nti mbannyonnyola kuba mulimu abalina obutego obubadde bwagala okunzita abalala babadde bambika bategeka abantu basobole okunzita abalala babadde bateekawo ebintu byabwe bateekawo ebyekiyayeyaye simanya ebisagwe basebo siyina musango gwonna n'ogwo mu Uganda. Nzijaawo mwe buno buyeye bwa kuno data muli kuno simanya mutawanya you continue naye nzijaawo tugenda kufunda mwawo sikyayagala bino byakuddawo teri buli omu tagenda kunjagala nze siri sente if you love me I love you if you don't it's okay kalasa adios tewali buzibu
neze nzijawo. Abasima mwasima tufe tugenda kwengenda okuongereza okwo. Wali twali ku birthday kati tugenda ku mbaga. Desemba kagwemu ono abali esente zawe bazirye mu bulungi kati tuyingire ekiwanje kiri serious. Sonze mbadde mbanyonyola sijja na kutwala nnyo budde bwammwe bungi. Naku zino omanyi omuntu bagamba anazina takumba. Ne ku kya foundation kino nateekamu sente alatante nkyayongerera ddala tutekewo n'abantu bye baali batubuuza mbu talina bizimbe talina kino talina kiri ati mwe mugenda okwawula nti nno ne supu n'ebigere babiwuuta supu. Mulidde oyo Katemba mumuveemu. Tubeere serious, tubirere ddala serious. Shia. Hello? Yes, Brian. This is Mohammed. How are you? I'm good here. How are you today? I'm very okay. Can you tell those people to send me ice cubes, please? For sure, yeah, I will send it. Thank you. Welcome. So, kakati nze ngenda kubabuulira bino ebyange. Mwetereza. Nze nzijaawo. So, mbadde wamanze ndi mukunnyonnyola bano abaali bagamba simanya foundation. Mbadde saagala ate mundabe nga ntuusa ate mutandike gamba simanya biki ate foundation. Mbu simanya neba na Uganda no basajja mmwe temuyina nsonyi. Natunula mu video sajja navayo CDC Foundation was purporting to help people. It did not even help any single. Waliwo foundation yasize yango kuyamba abana Uganda awo. N'ebintu byekozewo ebiri. Neno mwe basajja mwe no mwe nguzi mwe yabayingirira ddala wano. Nize byo mu biveemu ebyo oyo Katemba wa moyolika yali Katemba mwazanye episode yayita katika mbaletere gye bayita expendable 80 mugenda kakasa. Omanya asirise ebiseera ebisinga teyejjusa nze nasirika ne muzanya bye muzanya ne muzanya. Mwogedde kino mwogedde kiri mwagadde okuteekako regamba obwo obusajja bwo obudde obwo bukubakuba obuntuntu obwo obutategeera obwo obulya musima buteeka bintu ku bagita bateno gogo yange fe nze munanga nze recent nazifuna omulundi gwali ogwo nesooka mbatemerako ke nabatemerako ne muwunga ne mumanyambo simanya awedemu oli omuntu asobola okwenoonyeza sente sina magezi bagayi gasobola kuuma sente zange ze ndi musiru. Waliwe yaliyo nga nzifuna. Bagamba abo simanya biki. Babayita buyisi kwata emitwalo 10 oyodone erinnya ly'omuntu. No worries. Nzijaawo tugenda gifunda mu Uganda. Zisagala kumanya tosiga kazigo saga kunsiga kazigo. Zisiri kwa kusiga kazigo. Nedda. Action. Nzirise buli omu n'aleeta bintu byaleeta buli omu n'ayogera kakati abakangamu ebedera abakanga mwe mundabako olya kanga baana mmwe kati mmwe kanzijaawo biwedde newe emyaka egi nga mpoye nebuuza ne bano bantu ky'omuntu bakolera mu system eno
bantu kibano bannayuganda mweke nyini temweyagala mwenga abantu buli muntu yenna temumwagaliza mwagala muntu akaaba ebbanga lyonna mwagala muntu akaaba temwagala muntu ali okay omuntu bw'abaako gundi bw'abaaguze emmotoka era oyo kati yaffeze bufezi teri waneno munnayuganda toyina muntu gwoyinza kubuuza ku munnayuganda ng'omuntu tamumanyiiko. What type of people are you? Omuntu akubuuza obuuza nti owaayo mondo mondo kyakoze abantu buno okwagala okubalira. No, please. Abantu mubawe ebimuli byabwe nga bakyaliwo ate abantu olufa bane bannayuganda mwagala abafu. Kati aumba mwalesedde ebimuli simanya RRIP banna omusajja omujjukira yampande ku sente nakola naye ebyo kakati temubyogera. Temubyogera. Tewali ayagala kwogera kintu kirungi mwagala just kuteeka butesi bantu wansi. Neze nababuuka. Muyina akakundi obukundi kundi obwo bwe mujja mukola kyovola ndi one man is a man. Ndieno mbeera bweti. Bubeera okubuwa data gwe gendo oyogere kiri baganda bange. Feno ngama amaliba getulina gaggoonya. Piba tugamba debyo tugamba da. Kati mumawali mulooza musobola okere encambu munnemese Uganda. Muli basiru. Are you sick? Uganda we banzalidde. Wenkulidde. Nemba mwana mwe mwina n'ekizibu. Haidere yange na mwekizairo. Ndi wekizairo mumpisa amini obote. Mwe. Oh my God. Ese mbonoka gwemu. Mugenda kumanya nti no waliwo ekisolo kibanywamu supu. Mwe. Abantu ne babeerawo sebonze ndi muntu akasuka yakayinja kange n'esooka ndaba bameka abajja. Yo musirikala akugamba piga magoto sikirize gosooka n'omanya omutawaana guvaawa. No sirika n'omanya no baleeta bameka buno bubuloga bumeka bana baleeta bameka bano baani abagenze wa polisi bano baani ayagala okukwata ate ono ani ayagala okusiba akandooya bonna n'omala obarawundi nga n'olyoka otegeera. Baganda bange omuntu yenna olina okusooka n'opima obulamu bw'otambuliramu. Nze namanya levo gye ndiko teyasanyusa abantu bangi de bonna baalina bubeezi buzibu na Bryan. Goli agenda naye kangendeyo ndawo baba nampaye miliyoni noje sajja nalabika alina ku sente. Bwe temukkiriza tewali kyemukkiriza tewali muntu ayinza kkeera nkya nagalo ne bannange omusajja ono alina ekyo. Bitawaana myerere miranga myerere buli wamu miranga myerere zinaye kamba buwuliri mulimba. Nasoka nembatega bweti kati ngemwe mulooza nze ngende ngoyingewa ndagawa gye mwali mulowooza gye nyiza okugenda naawo lefu kati mazo ayasonze ddamu kannya wali ze nabaga by 11 nti ndi wakugulwa ku left mpita eno bwenti malirawo mu ggoolo. Hey ha howe walolo takesoka katanda bana yalya sente oyo omuvubuka n'alya sente n'atasobola nakweterekerako obusiru bwanna baki bomba wall nze gogenda okulaba kana akatwe kano gomanya amagezi agali muno nze sina magezi ga lubaawo naye oba oyagala okunebuuzanko nebuuzangako nange nedduka mu kiro mwe mbasobola. Kakati foundation tujigadde kakati we yamala okulepinga abaana simanya biki simanya parliament ajatu kale banange parliament ya Uganda Bryan kwegama mwerabise mwekkamwe kanti mwali mwafuka badira omunfuusi simanya leta miliyoni binasi munayamwe katujjawo kanzijawo. Neono omukazi omukulu yagenda ku TV mboye Bryan White twamusuula ne mulemesa muganda wange emyaka nyina 36 oyingidde emyaka 6
Aha. Hey, how are you today? You good? Fine, thank you very much. You okay? Yeah, I'm okay. How are you today? You put it there. I think it's in there. How is the hotel working? You okay? You busy? Yes, because it's season. Okay. Can you take this? Yeah. This one here. Thank you. Mwagala kuleta mbeera mwe mumanyi mulowooza $1 million malaga kuŋŋaanyizika. Hey, ne bajja bateekateekako obuyayeyaye simanyi ono Bryan simanyi agenda kukola ki natunuulira obuvubuka tekakwatangayo yadde mutwalo gwa $1 gwako omuntu akutta sacrifices govanga ku muntu agaba sente myaka 3 consecutive. Kakati anti mugamba tewali property. Kakati mugenda kumanya kye bayita property. Nze siri muyaye ndi mafia. Kanti babuulire. Ndi went. Mba wantu nga ndi quiet. I just observe. Ndi pologoma bwenti. But bulyawo bonna buyina fubitizi bubeerawo bana Uganda muyina ekintu kiri mufamu ne mubeera ku muntu temwagala muntu ali bulungi mwe mumanyi omuntu jajja sente mwaba lwaki mwe bwe mumanya kujja sente mulaki mugendayo ne muzijjayo mwe mumanyi abafere mwe mumanyi bamalaya mwe mumanyi ono bwati nze gamba buulire empiki zammwe mwazipanga bubi nga mwagala okunsuula. Mwandisoose kumanya nti mumpunzi senze n'ebinyira gimpeddemu nange nabalaga nti eminyira gigudde. Emuga tukamaze ab'emmindi ne badduka mbasawo oli bampanise wanisewa mu mirabba abafuwa abanyapuluka bonna balyeyo buli omu basiba wajjajja akasajja twakamala kakati nno mubanja abasawo bamwe abaganda sente ze mwali mu lugambo simanya tumufuo etaida mukwatadde n'ekikumi muli balwadde ba bombo wall pussy wall sente nazifuna omulundi oku nekwata nesooka mbakasukirako gabono okasukira empisi buli omu najja nga tamala emirundi bwakola mumwagala kungira muti neŋŋamba bwe bati bwagenze tasobola kudda simanya tasobola kukola atya sebeyo Uganda ndawo wenkulidde segomba bulamu bwa Europe era saagala bumanya nze manya Afirikaawo era bwe nasooka ne ng'aka nsooke mbaviire basooke buli omu akole byakola kakati olidde ziwedde kati katugifundemu Speed eringa nga speed kati gino emyaka bakyagisuula nze bansuula dine myaka mundabe nga nali ntuso okugenda mu history mubadde ki sote sinaba kuweza byaka namwagala kunteka mu history mubadde mutya mukyampulira nno bino tebiri mu sympathy mbu simanya biki setaga na muntu kunsiga kazigo simanya biki buli omu buli panelist buli omu mbadde muwulira ninga nona alowooza bwati nona atunula bwati sente tezikuŋŋaanyizika omuntu yenne akuŋŋaanya sente nga gwe zikulemye ozinoonyereza ebbanga n'emyaka gikuyiseeko abantu mbawe respect ate muve ku bantu abantu temubamanyi gwe nobeera n'omuntu hawe emyaka 5 naawe mbadde naye emyaka 5 nina emyaka 3 obadde nange emyaka 5 ndi ku live kati
Ona confuse nze ona nkubire simu no. I have 30 years. Obade nange emyaka 5. That means omanyike 5 25 tomanyi. Omuntu eyali asinga okumanya mama wange kubanga ye yansindika from day one yamanyi ne goba tomanyi. Kyemba mulaba you get disappointed with people. Fa abantu tubeera nabo naye ng'okimanya ekigenda okuddirira. Ze nalinga wali eri naye nga abantu nkimanyi. Byonna nina Peter Mwogu omu because nze nzize ntambuza obulamu. Nzisiri wakakati wa 2017 abali ku live eri nabagambye nti abantu abamu abavubuka bonna ababadde babeddemu mu ku sente fetubaddemu nga sente twatandika dde okuzirya. Ne bagaye mba mwagala okubuuza nti nze nakyakala nkyali yanga ngezo kikubiza akajjezo zikibina buuza oba Moses oba Daniyo nga ffe tubagulira omwenge naye nga ngenda wali kusega n'envuga ngandi yanga nga bagana yakaka kyali kana lwaki mukakkiriza mwana muto oyo dinga sendeza ngembada zo ku mugongo basebo mutulekete mulowooza nti tuli bakakati nze nsobola okubeera n'ekikutiya kyange nga ngandi nti ndaba ani ayagala okundya kuba ndi nyama yalwo oyinza okugwirwa oyinza okugwira kibaawunsa kati ki Uganda kyali kingwiridde n'ensooka nkyewo komandi kakati nno nzize nywedde tugenda gifundamu bana yalya sente waliwo kakasajja sima kabeerawo finani era ewatyoka abantu mbwagwe kaina owulira envi mu kifo ky'okunoonya sente omuzira gukukubidde emyaka ne wansi tewakya functioning olemedde ku bantu gwe gomanyi gwe omuntu okwata $1 million n'ogibalako n'ogiwunyako bw'oti ogimanyi bwewunya $1 million gwe muve ku bantu temuddamu wano kutiisatiisa abantu mmwe abatamanyi bwe banoonya sente. Nabagambye eno episode 1 expendable 8 gwoba oli w'amayembe simanyi oli waki gwe gende wajjajjawo olumwamwanyo akuddiza sente zo Bryan birala nnyo kati. Hey ho ha hu ha ani mumanyi neyazaala naye mbambi agenda okufaana tabitegeera age oba nazaala kikino mmwe tuteka kembeera beera walirire nze mumanyi ayagwa mwatamanya tasobola walade olowooza akyalina kasigaza sebo nze nsobola n'okusigaza ndawooya bweti naye nga kyendiko kirala temuddamu ze nzijaawo gwe lwegamba banno bonna lwembeera ku simu omusajja alabika takyalina kiddako halererana abitugambye biweddeyo gwolaba gino emyaka egyange gikyagwesaayo bijogera ye lwaki mba neekolako fojali mwe kanzijawo mumanye nti omuntu asobola okusirika nga ne biliyoni azirina. Omuntu yenna asobola okuŋŋaanya miliyoni ya $, nga temutegedde gwe ng'obadde onoonya sente ebbanga lyonna n'emitwalo 2 ne gikubula muganda wange muwe respect. Abasajja bali awo abakuŋŋaanyiza sente abalina sente sesijja kugamba nti ffe tusinza sente naye buli omu alina kapasite kategole ye mwanoonyeza sente naye omuntu yenna asobola okukwata Biden enamba n'ogikwatako bwoti muganda wange omuntu oyo muteekanga ebbali tomuteekanga mu sayizizo bino bimubeeraawo bannayuganda omanyi mwe mugeya ne mugeya buli abeetoolodde nawe kenyini omaliriza weegeeza noganda naye gokimanyi nange engatto yange erimu ekituli kati oli muntu kigwe asobola okwegeya naawe kenyini mwegeya gwate mwe just mwezira muntu akuwadde cupa na oba okugulidde mu sito gwa nnyama oba kutadde just ku mutto gwa mmotoka oyinza okwogera n'obanga amize ka radio. Bannayuganda mmwe mwetereeze mwogerayogera ebintu bye mutategeera ku bantu mmwe muliwo bunafuya bantu ne mugenda muli awo mulina obukuukulu simanya mwafuna bano bamafiya bannaleero akuzaawo okugenda nga mupaintinga abantu nze natunuulira gugu yange ne ŋŋamba kati laba bano abasirusiru ng'abantu ebintu bye bataddeko zi website naye nga zonna they were paid to tarnish my name.
They were just fucking paid to tarnish my name. Gavaro was up to call it a kugugu nawe. The seven setuli in the city Muzungu are good now. I know. Who is it? The city Muzungu are good. Baba tomeze yo simanya uchibi. No. Nagamba katira baba n'abantu ba website. Omuntu ebintu ebirungi byo nabyo bye nakola ko mu yuka. Tekuli yadde n'ekimu. Babeerawo fulale. Buli omu akufiirako bufiizi. Ninga abantu bangi awo besobola nakuwatula mannya. Benakere ekyo omuntu n'ogamba nti baganda bange lyako ku keeki. Naye nno kaakati okusemberera maaso njagala osemberere ng'olina by'ongamba birimu byamagezi. Kubanga this time around ngenda kuteekawo structures. Abantu bagende tyagenda wali omulimu. Brian ate bino ebyo anti mwe mwali mulowooza kukanga bukanzi. Wano nabagamba nti omuntu omugagga ye muntu akuwa kukaalinawo akake yabo omugaggawo. Omuntu okuba nti alina amamotoka n'amayumba biri biba biyamba ye ng'omuntu. Niye ne family ye. Naye omuntu asobola okugamba nti owaaye akatunda kakano tunyweko. It's okay. Okitegera. Omuntu asobola okera enkya n'akola ekintu yaba omugaggawo eva. Naye nosanga buli eyo mu buzigo kali eri kali ku kasimu kafiirako oli mu kubuuka bikopo oli mu buno obusaza kate ni butu mulyawo mwe muvuma abantu kubanga kamba buli teri muntu amanyi sente bwe zimenya amanyira abantu. Taliyo. Because people have looked for money for their fucking entire life. People respect people abantu abakutte ku sente ng'oli asobola n'okerenja n'akwata ku sente n'agaba sente. Sente tegabika. Nemubeera kakati kishirage kakati kiki simanyi onyedde ki simanyi mwe mugende wobo bobosi bwa mububa wa budata wano okujja okumanyira nze munange zisiri bino bya bulijjo mbusima bya kubeera wano mbusima ngenda kuwulirawo bigundi ayogere bwati nze mwenna mbadde buli omu oli ku listi yange ziteri muntu asobola keera nkyonzo onteeke wansi ng'oyinza kunteekawo nga nze ndenage ekkube nze manyi ekkube lyange mwempita okuyita sente kakati gwa ogenda kuŋŋamba ki tagenda kudda kakati entunula nze statistics ezange bwenzi kwata mbweti nenzitwaka mu west nezambuka bwezi ndabanga agenda okwo mwe ni one soldier one army temumbulira genda mugende eri kudda wano mbwate tasobwe sidda kasida sikola ki kakati kabisa mbimaze sebo buli omu adda emabega nakola kye tuyita follow backup plan omuntu naddamu naye nakola strategy kati nagenda okulaba nga bannayuganda obutabakolera strategy mujja kundiisa obulamu bwange bubi kakati mwawedde kati mwetereeze wamu tufunde mu Uganda eyo mwebundo obubabeerewo myokudda wano simanya wandiika mwe bine kambabulire bavubuka bato mwe simanya abayina zi website simanya abayina biki bana abasajja ababawe emitwalo 10 simanya gendo yonone erinnya ly'omuntu obeere kuno commenting ebintu ebitali mu magezi. Let me tell you they have made it ochegera inde ya mafia we babikoze kati goli eno eje emitwalo 10 gigenda kumala kugwako ate ababasajja bemukolera bote bajjeno wansi mumwe bo bayita just one individual nti ani anasobola okukola bwati osobola creating ya account nga 3 nti enze nja kikola bakwadde emitwalo 2 ate ekyo jja kwetaaga fa abavubuka banno bono yagala okujja okwagala tukuyambi ngate watumanyira dda kati mwe temulina kye muŋŋamba saagala muntu addamu kuŋŋamba bintu bitali mu magezi
sonze bana Uganda nze clarifyinga kuba waliwo yadanga kakati muze tugenda kukola bino na akati bana abagamba found sebonze eni juyo yange awo yekyali dinze jibuze n'omwana omutaji manyi ate kulune kuba egenda kubanga kamasu mwabali yabalowoza nti mwanzi kasimanya mwanka suka kulalira naye nkomyewo na birimba mubadde ki sunno sagala teka kati gira muri omuno omukisa goyogede bulungi boss omukisa ogwange tegusobola kuba gugo mwabali eyo mubita mu mayembe getizedi eyo mu bichi babagaita mubitega basajja mbasabe change akasente mwandi sobodde okunkwata entega tega ne nali natolako butozi ye problem we yali kati netandika okuba mu bantu munnange nenga buli omwa sajja nda yabikabe ate sinze mugulide chai hoya yali abadde wa nze kale mulabye tosobola kutegeera muntu kugambe asobola kera nchane na yakakande ka dola nakateeka wali kuge buli omwaka erawo munjuye nafuluma anunya kintu ekimutaka kimu sente neyo omuntu asobola okera encha nagenda mu konze kugambe nabagabirawe sente consecutive emyaka nga sikuteyo kati gobobo ina mwa magezi dakuno typing kakati wow inziza temusobola era temuli sobola nzijawo bino tebirimu mbwate arabika oba yabadde ayogezaamu luggumugumu nedda kati so buli omu waali mbagambye Uganda bakugamba Uganda bagiyita atakulekera tomulekera ennyanja ekutomira kati navuddemu mu bino ate kakati ate bebana ngamba biralamu kati nakyusizaamu nakyukiddemu nno ddala. You like me, I like you. Don't like me, I don't care. Siri said that buli omwa agenda kujagala. I'm just human like you. So, saagala kumanya. Saagalira ddala. Onjagala, it's okay. Tugende maaso fena tuli banna Uganda tunoonya kikwekweto kwekisi tusa kubeera bulungi nakula abaana baffe bwe banaabeera. Okitegedde? Kakati bino birala nti olowooza nti tugenda kubeera mu bino nze siina munnange gwe neetaaga nze mmanyi gye nayita kuba wendi nze siri wa kusiiga kazigo gwe if you are there omanyi okwogera ennyo you are there to put me down we are going to prove one another gwe yogeza omumwa gwo zinange ngenda kukozesa bikolwa no problem ffenna bwe tunaabeera mu mwanga buli omwaka kakasa mune tewalijja kubaawo results tewagenda kubaawo results anti kati tokiraba twagendanga ku ssomero n'okasuka omuntu agamba tutasobola followinga muntu badda wano commentinga ng'era omuntu agenda n'akasuka enkonyogo era omaliriza bakubye enkonyogo ng'ekwatiddeyo okitegeera
tufukidde mundu naye nno mugenda kunneegogga oluseke oluseke dwo lugenda kuba lw'amaanyi nnyo. By the way bambi bannayuganda n'ekirala omusajja oyo gwe ngenda kusaba mwenna bambi abampagira mikwano gyange tule munebalizeeko nnyo kasuku oyo, naye kasuku oyo nja kumwebazaawo publicly nga ntuusaawo e Uganda. Kasuku musajja wa mazima, kasuku oyo musajja wa mazima, nga buli omu aneeganye, nga buli omu enkoko ekookolimye, nga buli omu yeekwese, nga buli omu alinga atamanyi. Kasuku yayimirirawo ye n'ayogera kyayogera. Ebigambo tebigula mata. Nze nkugambye sente omufadi agenti ebigambo bingi nnyo. Nze ngenda kukulaga byange. Ffenna tetugenda kubeera mu bigambo. Okyegedde bulungi? Okyegeera? So, there is one thing kyengenda okubasaba tubeere bakakamu nenga kasuku oyo mumuneebalize. Waliwo n'omusajja wange omulalawo oyo yali mu ttiimu yange bamuyita Shafiki era eva ensawo ogenda kugikwata paka. Shafiki Nsamba oli 1 in a million. Abasajja bange abo njagala mbayiseeko wano nga sinnaba kutuuka. Waliwo n'omulala yakolanga mu bya electric yalinga mu by'amasannyalaze awe bityo bamuyitanga Beni Kaddu. Oyo naye sajja wa maanyi abaddewo nyaawo. Yes, tuina tiimu okuddamu okuzimba tiimu, naye tiimu ku luno tuina engeri gye tugenda ogizimbamu ngenda bawa ekyokukola. Anti kakati kankubuulire basiima abantu kyekyo kyengezaako okugamba nti ekyo mwenna abakyafuna sente abafunako essente teekako eri sente bali obeereko mu mbeera bino basiima nabibagambanga nga nno tukyali awo mukyayoza emmotoka luli ng'abaana abato nga nkomawaawo ne mbagamba olina okumanya mukwano gw'omu nsi nze kinkumye okubanga ndi bwe nti nga bwe ndi abantu tebantegeera. Omuntu asobola okubeera naawe n'obeera n'omuntu ng'oli alowooza nti gwe totegeera. Nete ngabwe mbaga teri muntu afuna sente ne bwe mbanza atalinze teri muntu afuna sente nga musiru. Kati omuntu yenna n'omusanga nga akutte kyayi discussing omuntu oli bwavu bwamuluma bubi nnyo. Gw'ofuna obudde obunyumya ku muntu omwavu singa naawe gwagamba nti omuntu yaweddemu singa naawe ofuneko ku budde n'ogenda n'ofunayo sente naawe sineekumanya naye gwe ne LC yo tekumanyi. Omanyiddwa abantu bo bakika nga balinganga 10 ate nga n'abekika okwongezaako okumanya ennamba tulina okuŋŋaanya bali mikwano gy'abekika basobole okumanya. Bannange mwetereeze bw'oba nti omuntu asobola okubaako kyakoze ng'akoze impact tusiima abantu ng'akoze alina impact gy'ayongezza ku bantu oba akoze atya mugjeewo egyo emitima gyammwe egy'ekinankani. Mugjeewo emitima emibi. Ugandans bwe weetaaga zino ensi ziraba zetwegomba abasajja basinga kukwatagana na nsi zaabwe kulaba baneekuza kunyanyata naye ffe Uganda oli bwagula ettaka era kakati osanga oyo musiru ate oyo kakati agenze gula ttaka era guze wali eri nze kati ondabangula ttaka lwaki tu appreciating tubeera every time tuli mu competition. Oli bwaganti wayi naguze ne sawa ya mutwalo nga gumu n'ekitundu era oli ayina ottekawe ate goyogedde ku ye yange ya mitwalo nga mukaga nagirese wakalwa kwasije sibi olwalero. Why compliment ekintu ekirungi just gamba ko munno nti owaaye kino kirungi
Diba na Uganda muri bazibu nnyo nze abantu bali babangamba nti bannanga abantu abo nendwa kwata temba kuliddemu ninga ndowooza ku mbeera eno omuntu oba ofunyemu ekisuka ku kyabanno yamba ku bantu ne banna Uganda temuyambika man. Kakati wano waliwo kale omuntu kyayinza okuga nti Bryan wali totuukikako naye nze famire yange najawula. Waliwo amaka agali eri n'agali naye omuntu yandigambye wange omusajja yatuwanga kantu kambe munaku kantwaleyoko ku gundi kantwaleko kukokunywa oba amazzi tulengere omusajja ono yalina ku baana ekitegeeza budde mwe nandifudde nandibadde bwenti. Bannayuganda muli bazibu nze kati neetegeera bannayuganda temuyina mutima naye byonna nabikola fact checks kakati kandeete reality nga buli kimu mukiraba kiri kya Bryan ekiri kiriwe ekiti naye nga ate tokyasobola kujja kunnimba kwakati olaba mugenda kuyika baja awamaanyi Bryan bula bada tubadde tukusabira mmwe musima abantu. Niyo abantu oli nabanga wagwamu nawe tolina kyo tugamba nagwamu ate gwe nozifuna kye kirungi. It's okay. Nze omutima gwe nina njagaliza buli omu afune kubanga obugagga tebulina kuba ku muntu omu. Obugagga bulinga mugenyi butambula sente zijjewo nojjako ezizo n'olina ajjako ezize n'olina ajjako ezize. Abantu ne babeera awo omuntu mwe mulimba bulimbi bantu. Ani agenda okubayambako? Sente, it's all about connection. Sente kusikola nnyo omanyani. Olina gambo wangi wanoka akati kwata ko kono kwate ko kuoli. Tiwaye bogende wa Mutebi Kingston ate yamanyi kino. Ni botuke wa Mutebi ne Mutebi nakwongerayo bwetuyinza okufuna ku kasente naye Uganda buli omuntu ayagaliza munne buli omuntu akola ki buli omu kiki ng'omuntu kakati atolye atuuke ng'omuntu yabasinzeeko kwabo bana Uganda baliwo buli omu kwepraisinga omuntu tosobola kwepraisinga nga gwe abantu balina okupraisinga zera fere kituletera okujja wano tweyogereko bannange nga tulaba mwagala tutuulako. Ningo omuntu si kirungi nnyo omuntu kujja kweyogerako. Si kirungi naye bannayuganda muleetera abantu kubanga abantu omuntu mwagala ne mumufunyireeyo ne mumuteekako embeera mwe ne mumuteekako kye mwagala. That's when you are muba happy. Ne mumuteekako amawulire ag'obulimba ne musaasaanya ago awo ne mubeera happy. Yali amanyi nti agenda kusobola eno nno nga Uganda. How can you wish bad for your fellow Ugandan? Omuntu gwe muva mwenna mu nsi yemu. Mwenna babazika wantu wamu. Yali amanya ayinza eno no Uganda tebagisaagiramu. Eno ogisaagira mu Uganda n'ogimalako. Muli banna Uganda bawamu. You always only wish bad. Mulaba ennaku zino nze nina n'obubonero obuntise Uganda wane essaawa zino. Nze n'enkuba eyeetonnye Uganda. Tebangayo buli wodaba wabooga bubozi tulinganga abalina kye twolekera kitutannaba kutegeera kubanga let me tell you Uganda tebangangako bwetu kubanga Uganda yatondebwanga nsi ya Katonda ng'eriko munnange buli omu akatono wayinza okubeera mulimu abayiyiza kusigiri abatematema obusigiri abatunda amanda abaki enkuba ng'etonyera eddakiika 30 buli omu n'agenda n'ayiiya ekyokulya naye kati bakubira enkuba yasiibye etonya. Our people abantu bagenda kusurvivinga batya? What's going on? Lulinga buli muntu yenna amanyi weather forecast ye Uganda. Buli muntu ng'oli agamba enkuba etera okuva wali etonya nnyo eba y'amaanyi neno wano ngenda kutambula etejja kutonya ningira agenda ngeri si musawo Omuganda nti oba mulozi wa nkuba. But it's because we used to know our country. Niyesi yoneyo nonese. Abantu abalimu ob'emitima mibi oba abantu babasuubulawa.
Gunoba nga just oyagala muntu munnabe nga akaaba bukabi. Omuntu bwe bamusiba ne muwulire esanyu. Omuntu wakola ki? Kati nabadde waliwo omukulu bamuyita Kibedi Cox mukwano gwange. Oli yali ku live nali awo ku TikTok nakubirawo na commentinga. Musajja ali akwogerako kati teyafunye obuzibu. Why are you happy? Ebigambo tebitta bwabanga he chose to talk about me ze naye omuntu nga avudde waawo kakati atencha nga banda bangenda ngamba ate nga bambi Kibedi yalaba. Mba hypocrite. I told them the sina muntu gwe njagaliza kibi. Era Katonda yali muletedde okumufuna accident eyo. Amusasira amusuuse. Abantu twetaga kubagaliza bubi. Bwaba muntu yenna nti muyina naye obuzibu ye Katonda kenyini yagenda omuletera obuzibu. Nze abasajja banwanyi era nzo mukunwana ne ngonda banti njogera waneeno nga sagala balete matanta gaabwe mulundi gwa kubiri. Bye mwapanga panga byonna byabalimo okupanga. Kati sawa nina okujja okulaba ng'ensi yange yeeyongera mu maaso tulina okugenda mu maaso n'okulaba abaana bange nga bakula kitaabwe nga waali sina kubeera eno kwebaka bwebasi nedda. Hoteli nina holiday koma kati mbe mu hoteli. Ebadde erumi abantu omutwe. Abalala ne bagamba gundi ali mu bed space which is okay, that's my life. Nenze mbabuulire kanzije mbakwatemu ekisanje ekirala. Twewulizinganye. Neba neka mbabuulire mubeere n'emitima emirungi bannayuganda. Muleke kwegaananga bantu babakoledde bulungi muvenga yo abantu mbawe ebimuli zate kisinga okunuma abantu bennayambako be basinga n'okwagala okuba nti basanyuka nnyo nti bandabise. Oh God. Abantu ng'ovanga ku muntu nga osirituse omuntu n'agamba gundi omukono guguno. That person is such a darling. Why would you want to put that person down? Niyigwe omuntu akuyambyeko yalino yeeraga nga alowooza agenda zituwa ffenna tumaleyo. Abantu babeera kakati oyo palapase mbamanyi kati emitima gibali bubi. Naye nze ndi prototype munonyeze ku kigambo proto. Ndi kasajja. Mulaba bwenti sikojja seeyongerako siri bwenti. Ne kuluno munzijeeko mpola kengezaako okuyisaawo. Jangu n'ekigendererwa nga kirungi ab'amayembe abagala okunjoola ettaka mwe abatwala sente simanya muzisibewa tebigenda kukola. Ngebe mwabikola leti mwalina kuntega mu myaka giri nga nkyabona that time. Awe mwali mulina kunywereza bwenti ne siitawo ne munteeka ku kamba. Ne kati biralamu ddala. Nze netegereza munnanga ate netegerera nze buli kintu kyonna sikiwabudde sipakuka. Abantu omuntu awulira bubi gwe tewaliwo omuntu agenda kwogerako ko kintu kirungi nnyo. Omuntu amala kusalako mugambo bweguti nno n'amaliza naganda ye owaayi akasajja kagabamuko ku sente awo naye ng'amaze okusiiga ettoomi wenna. Really? You people be real. Mubeere real. Tewali abantu bonna bagenda batunuulira butunuulizi. Munnayuganda ye wategerera nti oli important ng'alina ekizibu. Bw'aba talina kizibu ne wategerera nti oli important ng'okikoze ate bw'otakikola talina sente era nva kumukubirawo mpimyemu awo naye ng'obadde topimaamu obadde oyagalira ddala akasente. Nitukutte ku bantu bangi abandi badde bavanga nze Bryan nandibadde sibeera na mu bino bintu kujja wano kunyonyola abantu naye neninganga eyekwata akasente kange
Nentuula mu hoteli nentumya guduliya emmere. Nenjiri omuntu omu. Ono baga omusajja atula mu hoteli wali sente ze zamulakira. Nayambako abantu. But all I did, it is all in vain. Nze nabagamba ko waneno wali waka wa muganda wange radio wa mama wa radio. Nkugambye buli February bajaguza. Naye n'okwogera obwogezi kulinya Bryan mama wa radio ati baagala alyogereko. Nimamutisa arakati oyo mwogerako atya nawo omusajja yagwamu kisimanya government yandwadde kuyamba ate boleto oyo government ya muchawa nzi government obenchawa no problem nze sina kye nagikola nze nakola nga mirimu jange ng'omuntu kati bana abali bagala okola okwa zubi ne bibalema it is okay me I did not come there okujja kubba bantu nti obakola kinze nali njagala kulaba ngeri abantu babadde batya bulungi Nino beerawo akati kino tekisoboka ate kake nuba ngoli ku bunkeke ne guess what I'm back omuvubuko yayimbiranga abantu bangi naye maama okutuuka ogamba nti ekintu kyonna nga tewali ayinza kikola kimaliriza naga waayi kankole mutuufu nga njogera mazima ewa omugenzi wa mama radio awo ekintu kyokka kye sitakulako ke akatundubaali akabisse emmotoka eyo mweri kako kapot mpozi n'aka kasenke baatekako akagenda kunankanyawo bayingirira naye ebisigadde tis Bryan kebe ntanda kakabe kayumba we mugenda kibe kiki buli kimu kyonna Bryan naye n'okwogera obwogezi erinnya lyange waneruzira abantu gomera limazeewo litusinga n'obukulu bantu alayo tusimanya akoze bicha kubyo omutwe sasa simanya bichi ngembe ne ngamba bannange awa ekobera dyonga lifanagana bulala tuliyojeza tulikozeeko tutaddeke enziji ku mafumbiro ngambye wano basobola n'okuwa abasibe obutwa tugaye wanne ka TV tukagule tukateekewo abantu nga bakola ki nga bebaka bulungi tuteereddewo kantini abantu we bayinza okutulya ne balinda abantu baabwe kubanga omuntu okusiba tekiba tekitegeeza nti obola luso obokoze ekibuli muntu yenna ayingire kukomera waliwo n'abaliyo nga tebalina misango naye byonna mye wana abantu eryato lyagenda ne ligwamu abantu ne bafiirwa abantu bayingire nendabanga abaana emirambo bagikwatiddeyo naye nga buli mulambo ngutaddeko sente abantu abo bawummule mirembe kati abalala basaba omusajja awo mu State House miliyoni 4 eza dola bajjeyo eryato nkuba Mbagamuga kati miliyoni 4 wache zigenda ate mu ddwaliro wano sente katukozese wano sente ntono almost ndoza miliyoni galudana zezagenda kutuka bali bagala miliyoni 4 za dola ebyo nabibya kuba ku mutwe kutta naye nze mbabuulira sirina gwentya nze nzijanga Bryan sina gwenjagala kusaba sente zembeera nazo zange temuda mukunde etakago mampata kamwago umusajja nalyoka agamba simanya eyo foundation nyenze kakyeka nkubye kisaawe kiramba nyambye abantu nyenze mubende nyenze wa keze mitanga abantu tugenda tubayamba nyingi dalu abantu tubayambye abantu tubawadde entandiko abantu tukoze tutene sente zituse mukubulira mu bantu olwokuba mwe mwagala okukola ki ate nga sente ezo zabulira bubulizi mu bantu all that money was wasted which sente zali zirina okudda tezitambule mu bantu ne because of obutaagaliza bwammwe ebintu byonna ne mubitta this foundation is not on the standard it is being purporting it did not even help one person aba TV benyini banamawulire mweke nyini be natambulanga nabo mwebe nyini bwe bakozesa ateera ate okunteeka wansi mwe twatambulanga nabo tulage gwanga nti omuntu alina okuyamba abantu oh God nze kamba gende nze nayenze biralamu tuyambye abantu tukozeko ebintu va ku bino ebintu omuntu okugenda wali eri mu kantu niye oyamba abantu ku large scale countrywide